Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olwaleero njagala tutunuulye eddagala leero liyitibwa Namuli. Oyo gwe bayita Namuli ow'ewaka. Waliwo omukyala eyambuuzizza nti Namuli nyinza kumufuna ntya, nyinza kumusanga wa? Ekyamazima Namuli oyo kiyinza okubeera ekizibu musanga ku ttale. Ekyo nkubuulira, Namuli togenda musanga ku ttale, guba mukisa. Namuli akuumibwa waka, asimbibwa waka. Kakati bw'ofuna ensigo, fuba okulaba ng'ofuna ensigo eziwerako nga bw'obeera ozifunye zonna si we zimera. Tugeze bw'ofuna ensigo nga 20 musobola okumeramu obuntu nga 3, bunnamuli nga 3 oba kamu. Kati awo nayiwawo ensigo eziwererako ddala, naye kamu bwe kati ke kaamerawo. N'olwekyo Namuli tojja musanga ku ttale. Gwe yabadde ambuuza wa gy'osobola okusanga Namuli. Naye ng'eddagala eryo ddungi nnyo. Gwe omukyala okunaaba amazzi ameereere ewaka bw'oba olinawo eddagala eryo lye tuyita Namuli, beera ng'olinaabako. Liyengere mu mazzi g'ogenda okunaaba, beera ng'onaaba ku ddagala eryo. Oba olinako gy'ogenda okutambula, beera ng'onaaba ku Namuli. Abaana abo abawala abakula ku lunaku olw'Essande asobola oddinaabako ku Mande ng'agenda ku ssomero. Namuli oyo mulungi nnyo, ajja kukumulisiza amakubo go ag'ebyenfuna gabeere matangaavu. Ajja kukumulisiza emikisa gyo egy'okufuna ekyo kye weetaaga gibeere nga gikutuukirako. Namuli oyo mulungi nnyo. Eddagala eryo beera ng'olinoonyako, obeere ng'olinaabako, ddungi nnyo. Njagadde mbeere nga ndikulaga bw'oba ofunye chance n'okafuna, beera ng'okasimbako ewakaawo. Olw'ensonga nti muddo mulungi nnyo, muddo gwa mikisa, beera ng'olisimbako ewakaawo. Kakati bw'obeera osimbye eddagala ng'eri ewaka, fuba okulaba nga tokkiriza bantu kubeera nga balinogako. Olw'ensonga ti emikono gino gitta eddagala. Mulimu omuntu nga bw'akwata ku ddagala ng'eryo nga lijja kufa, lijja kukala, lijja kufuna obuwuka, life ligende. Ate ng'eddagala eryo liwangaala. Namuli asobola okubeera mu maka go okumala emyaka egiwera 7 n'okusukkawo ng'akati ako weekali. Eddagala eryo liwangaala nnyo. Ebiseera ebisinga eddagala eribeera ery'omugaso naddala mu maka gaffe, ebiseera ebisinga liba liwangaazi. Liwangaala ate limanyiira embeera, oba musana oba nkuba lyo libeerawo. N'olwekyo omuntu wajja oddikusabako, fuba okulaba ng'omunogera. Kiyambeko eddagala eryo okubeera nga terikuseengukako. Kyekyo kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunyonyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mbeere bulungi. Mweraba.